Ssentebe w'Emmanja Ssenyonga Peter yasoose okulaba abantu bano abasenda kyokka bwagenzeeyo okubabuuza ekibaddewo ategeeza nti bamukutte ne batandika okumutulugunya okutuusa lwa kubyendulula abatuuze ne bajja okumutaasa. Kati ebikonde bindiddemu empine zindya oli n'agamba leeta awo ekyanguya bw'ayogedde ekyanguya nenga nti ndowooza kati okufa kutuuse. Kabaka Kigala babadde bamutwala kino kya nnono na buwangwa era gwe musango tugenze okuteeka ku poliisi tulabe nga tusanyawo abantu abaagala okusanyawo ekifo kino. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino nga poliisi egobagana n'emmotoka ebadde etikiddwako tractor. Wano poliisi bakiise kabangali era nga DPC w'Ensanje Heno Kisubi nga yambibwako Haji Abdu Kiyimba balagidde emmotoka ekwatibwe wamu n'ababaddemu ne batwalibwa ku poliisi Ensanje. Bamuliise badde emanyi. Katerekera muguke ku poliisi. Nga waliwo abagamba bo baagula ki ettaka wano ku masiro ga jjajjaffe Kigala. Kuba luno lwe lubiri lwa Kigala lwa buwangwa kya Bwakabaka bwa Buganda. Haji Kiyimba agumiza abatuuze nga mpawo omuntu yenna agenda okusenda ettaka ly'ennono. Kubanga n'ensonga n'ettaka lya bwannono lya buwangwa sijja kukkiriza kusaanyawo bintu bya nnono olw'abantu abaagala ebyabwe. Yenna alinnya amasiro ga Ssekabaka Kigala Naluwembe Maayi n'omuzaana Nalule Mwajuma bategeezezza nga yeebazzenga olwanagana n'abantu bano abadde baagala okusumulayo enjoli ya Ssekabaka. Obwakabaka buno bumazemu emyaka asekunga nkuma Bwakabaka nze okuva mu 9 tulwanira ttaka lyo. Bagamba nti bino bikolebwa mwami amanyiddwa nga Sengendo Sisi ne nnyina Namutebe Jennifer era nga ono poliisi emukutte kyokka mutabani we Sengendo adduse nga bano beeyita bazzukulu mu masiro ago nga kiteeberezebwa okuba nti bano be batunze ettaka lino ery'omugagga Lutalo Katumba ow'Emaya ng'aleese ne tractor ebadde esenda. Obubadde bugamba nti oyo omukadde bakukuta ne Sisi bali baagala kutunda wali. Sikikaaki alina gye yazaalibwa era gy'abaali. Azaalibwa Kabowa. Kabowa yatundayo n'amalayo. Zamita Sisi tijja na mukoka ne maama we. Omuzzukulu wa wano n'agamba nti wano tewali kabaka. Omuzaana agamba nti yagobebwa mu masiro gano oluvannyuma lw'okwolemesa okwagala okutunda ettaka. Nze mbadde nkuuma wano era bani wano ne bangoba we mbadde sikyalinnya ne obuuza abatuuze. Ye omugagga Lutalo adduse n'asulayo emmotoka y'ekika kya Subaru Forester namba UAR 588F okusobola okuwunya ekibambulira. Lutalo oyo yamazeewo ettaka ly'abantu. Lutalo yagula ettaka ery'ennono. Poliisi esanze abatuuze basize endabirwamu y'emabega era nga poliisi ereese kasirinja okusika emmotoka eno oluvannyuma lw'abatuuze okulimirira okugisindika. Ye Namutebe akkiriza nga bw'abadde n'enteekateeka y'okusenda ettaka lino kubanga yali alimirawo nga ne tractor yabadde agireese. Kati baki abasenze Era bansanze. osenze nga wawo naye mbeebaliza ddala nnyo mwebale nnyo kyemukoze obutokya tractor n'okuuma obuntu bulamu poliisi n'ejjamu. Kakati kyengenda okola ngenda kuteekawo obukuumi nga poliisi. Kati kirala beeyo bannange tufa buli kanaku batusenda bamawanda bajja buli kimu tuyina ennaku. Abdu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.